Tambuza video eno muna Uganda. Lwaki njogedde nti muna Uganda. Bw'oba oli muna Uganda, tambuza video. Wuliriza omusajja ono byayogera. Netulaba ku mutimbagano nti candidate waffe owa constituency ya Busiro East bamuje mu lwokaano ng'akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Mwambi Abakama etabikoze ebyo. Juzi bwe baavaayo ne bateekayo okwemulugunya nga kye beekwasa nti eno mature age certificate yali expirinze. University yawandiika ebbaluwa n'egiwandiikira by'Abakama n'egiwandiikira akakiiko k'ebyokulonda yino wano bagimuwandiikira bulungi nnyo nga nnaku 11 eza mwezi gwa Novemba guno mwaka nga bamaze okutwalayo complaint. University newandiika bulungi netangaza negamba nti eyo certificate te expiring singa omuntu agenda mu maaso na enrolling okugenda mu university oba okweyongerayo mu kusoma. Kakati gwe byabaka musinzirawa ogamba nti eyo certificate ya expiring nga university yenyine yagiwa egamba tena expiring. Kikyo botegeeza. Kakati mubiwuludde bulungi akuddira mu luyimba taluwoomya oyo Ssaabawandiisi wa National Unity Platform oyo yayogedde muyivu ate ffe tumwesiga wa mazima talimba ayogera mazima byayogedde bwe biri. Bannayuganda buno obubaka bujje gye muli. Bannayuganda njagala okubabulira abantu bangi bali ku social media wano bakola omulimu gw'okubamalamu amaanyi era mulimu abantu abalina enzikiriza nti Museveni akomawo agenda kubba akalulu addeko simanyi Museveni agenda kabba addeko ebyo byonna propaganda bwe batu bazze batuflaminga bwe bazze batuplantingamu endowooza zaabwe ne batuteekamu ne batusigamu okutya. Kino Munnayuganda njagala okubuulira bwe tusituka ffenna ne tugenda ne tulonda akalulu Museveni kakati mubiwuludde bulungi akuddira mu luyimba taluwoomya oyo General Secretary wa National Unity Platform General Secretary wa National Ssaabawandiisi wa National Unity Platform oyo yayogedde muyivu ate ffe tumwesiga wa mazima talimba ayogera mazima byayogedde bwe biri. Bannayuganda buno obubaka bujje gye muli. Bannayuganda njagala okubabulira abantu bangi bali ku social media wano bakola omulimu gw'okubamalamu amaanyi era mulimu abantu abalina enzikiriza nti Museveni akomawo agenda kubba akalulu addeko simanyi Museveni agenda kabba addeko ebyo byonna propaganda bwe batu bazze batuflaminga bwe bazze batuplantingamu endowooza zaabwe ne batuteekamu ne batusigamu okutya. Kino Munnayuganda njagala okubuulira bwe tusituka ffenna ne tugenda ne tulonda akalulu bwe tukeera ku makya ne tugenda ne tukalonda mu bungi ffenna ng'Abannayuganda ne tukalonda. Wuliriza bulungi kano kantu kakulu tetugenda mu kalulu kano kubanga by'Abakama ne Museveni bagenda kutulangirira nti tuli bawanguzi ne Museveni aweeyo obuyinza no tebagenda kubuwaayo mu ddembe. Naye singa Abannayuganda tusalawo tumaze okukalonda tukabanja ajja kulangirira pulezidenti waffe gwe tuba tulonze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannayuganda teri kusaaga gwe mukisa guno gwe tulina mulaba abasajja bano ebintu bye bakola ebyo byonna bye bakola eby'obuswavu nga tebaswala ebyo ebikolwa eby'ekiswavu nga tebaswala ne bakola ebikolobero byonna bye bali mu kukola nga tebakyaswala. Mulowooza bwe baprotectinga ki? Mulaba ekisajja ekibadde Nakawa ekyagabina ng'abakazi nga kiri mu kuwa abantu kibooko kyekimu ekyagabina ekyali eggulu era kyekimu ekyagabina ekibadde wali n'ogubutobuto ebisajja ebitali unfit ebiri awo bikutte pisto mundu ng'amaanyi gabiri mu mundu babagamba nga Uganda baatuwamba. Betty Nambooze Honorable yabagambanga nti tuli mu state capital nga temukitegeera ekyo kyekitegeeza bano abasajja baatuwamba naye nga tuli basibe abalimu okugamba ng'oli mu busibe naye nga tobumanyi naye nga muli basibe mwebale kukitegeera Bannayuganda kati mugenze mukitegeera nti tuli mu busibe tuli mu buwambe abasajja baatuwamba dda. Kati abasajja bano tebagenda kulangirira fo tugenda okulangirira Bannayuganda
bulijjo kye tubagamba ndowooza mutandise okukiraba mukirabye mulaba leero basazeko pulezidenti gy'abadde e Kabarole mulaba amagye poliisi byonna balaba bayi naye waliyo abajja mu bitishaati nga bambadde munogu abo byebyana byabwe ebizzukulu byabwe bitabani byabwe ebyeyoka bano gurupu bazzukulu ba Museveni abaagabana eggwanga lyaffe beebo ajja nga n'amagye ne poliisi tonyumya yali mu kireeyo alina ano pisito ogubuto gumulye n'agabina gali eri yenna ali awo bonna biri byakulanga bakazi nga biri awo birwanirira ttaka lyabwe byo birowooza byawamba ensi yaffe birowooza wano waka waabyo bikuba bannayuganda emigo nga tebifa nayo kubanga birowooza nti abannayuganda basiru abannayuganda temuli basiru musituke mugende mulonde akalulu bwemumala okukalonda tukakuumye tukalwanirire teri kukabula tujjeko Museveni atutya ebyo byonna abikola atya pulezidenti waffe okututuukirira atutya lwaki atutya akimanyi nti bwe tusituka tumutwala so abannayuganda musituke tujjeko Museveni mugende mulonde nabagamba ne bw'oba mulema ng'olina akalulu gamba bakusitule bakutwala ate nagamba ne bw'oba tolonda werekera abalonzi tujjeko Museveni twetaase ekijja si muntu Museveni singa atusimatuka this time around tugenda kufugibwa abo abasiru abajja ku gundi ku social media abagenda ku TV nayogera obulimba nga tafa nayo natto omunauganda ne bakiyisaawo wafudde batulabanga nkoko ffe tetuli bantu bo be bantu bo be bafiirwa be bantu be balwala be bantu ffe bannayuganda abasajja tebaswala okumala tebaswala mulaba kibakoze walukaga ekyo bakikola abalala bangi ne tebafaayo bo bakulaga nti bajja kujjaho oba olina ebiwandiiko batobirina bajja kujjaho bateekewo be baagala naye tubalage nti ne bwe mugenda mu paalamenti haki ya Mungu mu paalamenti eyo gye mugenda temugenda kubeerayo tubalage nti mu paalamenti gye balwanira kubanga ffe ekigendo kyaffe si ntebeza bwa MP ffe kukyusa twagala Museveni yaba atuviira mu ntebe twagala bukulembeze bwa ggwanga twagala bwa pulezidenti bwe tufuna obwa pulezidenti tujja kuddamu okulonda eggwanga lyonna ne ba MP bonna tubiddemu byonna tubiddemu ffe tetulina kigendera kyonna kyakulwanira ntebe za mu paalamenti oba tetukolera mu gavumenti ivu twagala ntebe ya bwa pulezidenti twagala buyinza bannayuganda tweddiza obuyinza bwaffe bwe tusitukira wamu obuyinza bwaffe tujja kubweddiza bwe twebaka embwa zino zijja naye wallahi ya Mungu teri kwebaka tokkiriza adde okwebaka adde okusumagira Museveni ateekwa okutuviira n'ebyo ebyana bye byonna ebyagabutobuto n'agabina g'abakazi bigende kisajja bisajja naye byonna byakula bikazi biri awo just bubundu bw'okijjako akabundo okikuba n'olwine tebirina omanya okufugibwa ebintu ebitali bitendeka ebiri awo ekizuuka obuzuukusi mu buli nekikwata emundu nekitandika okujooga abantu sente z'abantu abasuubuzi ne bafiirwa emaali yaabwe ne babagamba mbalirire wallahi ya Mungu ne mugaana ne mukwata biliyoni 23 ne muziwa aba URA mbu bagende balye Krismasi ebya URA byonna ebirimu byonna byebimu byonna bitabani bya ebyana byabwe URA yonna ejjudde yonna baana baabwe n'abazzukulu baabwe mannya ge gambuli sajjaira biti Emmanuel Bwanika erumbye Electoral Commission. Oh my God, Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu webale kujja mature age entry nze nagikole makerere wadde nga nali nnyina ne senior 6 naye njagala okuyambako ku bantu boyinza okumanya oba boyinza okutwala nga abaasoma naye ng'ate beesiriwaza mu bano mulimu bannamateeka be twandibadde tulowooza nti bategeera naye ng'ate bye bamanyi babikozesa okutaputa obubi ne beerabira nti ye bw'aba ayagala okuyita awantu ate alina abalala baasobola okuggalirayo kyannaku nti ow'ekitiibwa ennyo Medard Lubega Sseggona akali amaggwa omulugube gumutuusizza ate okumufiiriza ebyandibadde biddirira nti ye n'abaana be n'ab'ekika kye bayinza obutaddamu kusemberera wadde obukulembeze ng'abantu be balina okubalonda lwaki mature age entry ebbaluwa eyo wandibadde ogikozesa nga kye bayita pathway okugatta
ku koosi egenda okuddako. Ekitegeeza nti omuntu okusobola okugenda mu university tosobola kugendayo ng'olina primary. Mu university ebbaluwa eyo gye bayita gy'ojja mu aptitude tests bakuwa ebibuuzo nga almost bikwata wonna ku current affairs, history, okubala ne kyetwandiyise ebintu ebya science. Actually bagezaako okulaba nti ebintu byonna obitegeera mu bujjuvu byabyo. Ate tosobola kuyita kye bayita mature age entry nga tofunye muntu akusomesa. It is not a walk in and then a walk out. Bannaye muleme kunafuya nnyo bintu biyamba bantu balala. This is going to set a precedent. Singa kooti esalawo n'egamba nti nno mature age entry lina equivalence ya senior 6. Njagala kino kibagamba. Many people are going to be discouraged from attending that course or that short course. And this is going to hinder over to influence over to discourage abantu abandi badde bagenda mu course eyo. Bino byonna lwaki tubituuseeko. Mbu Walukaga baali tebaagala yingire parliament. Bano abasajja boyinza okuyita ab'ebitiibwa nga baagala mulagako nti ffe twasoma amateeka ate tugategeera ne bwe tuba tetukutteeko tusobola okukulemesa okuyingira parliament. Ekyo nze ndowooza nti nno mutunuzaako obanga nti nno amaaso gonna gazibye. NUP esobola okuteeka omuntu omulala mu parliament wadde nga ne Walukaga akyalina obusobozi okugenda mu parliament. Singa nali Sseggona wakiri oba nandi mujjayo ng'amaze kulondebwa naye kati ate oleese okusiikuula effitina n'obusungu bw'abantu. Ogenda kulaba kye bayita obusungu bw'abantu. Ne bw'onoosigala mu kalulu ng'oli mu bwomu abantu bajja gaana ogenda okulonda. Bujja okulondesa be bandibadde nga ba campaign agents bo. Kitegeeza ki? Simon Byabakama emabegako awo nalaba mu kubugezi bw'akakiiko nga bagamba nti ffe ebbaluwa kasita eva mu National Council for Higher Education tetufaayo kumanya oba wayita oba tewayita. I mean, we don't go into the nitty-gritty of this or that or that. Naye ng'ate mu kusalawo kwabwe ebbaluwa gye baawadde balaga nti ono ye teyasobodde kuyitawo. Mugenda ne mwagala okusibirayo omuntu omu ne muggalirayo abalala ne mwerabira nti ebiseera ebisinga buli we muteekawo president gy'oba otaddewo esigalirawo ddala. Ky'obola nti baga nti omusango omukadde gwe gusala omusango omupya. Tugenda mu protest vote. Muyinza okuba nga ekintu kino temunnakitegeera bulungi nnyo. Bwe kiba nti ekiseera kyo kituuse kiba kituuse. Katonda bw'akwabulira ne bw'osala amagezi obeera olimba. Hey! Mukama Katonda bw'aba yabulidde Museveni agenda n'ebimemerezi bye byonna. Temugenda kuddamu kubirabako. Protest vote okimanyi. Noonya akalulu, kuba akalulu, kuuma akalulu, goberera akalulu. Bwe babba akalulu kaffe tuteekwa okukalwanirira n'omusaayi gwaffe. Ndowooza kati mutandise okuwulira amasasi gagenda gavugavuga ebyo byonna byakuteesatiisa. Kino nkikukakasa. This is a no return. Tugenda mu maaso tetudda mabega. Nzija eri abasumba n'abantu mwenna abali mu line y'obunnaddiini. Nze Omega Aloysius Mato of Junior, and I say all this for God and my country. God bless you.